olw'okwe nagamba lwaki okeera mu ssinzizo buli lunaku weebake otulo kubanga oyina ettima eritayogerekeka naye akeera mu ssinzizo buli lunaku. Nno naye bwana Katikkiro onooba muyombi buyombi oyombanga bakazi kakati njawulo ki wakati wo n'obukazi obubeera ku mizigo egy'epanzi? Obukazi obubeera ku mizigo egy'epanzi ne bwe musowagana mu January weesanga mu December ku Christmas kakyabiriko ng'era ssebo kakyakukasukira ne kakulaba bw'olina okuta okugazinga paaka ne kakulaba bw'olina ensinga empanvu ng'omuti gw'amasannyalaze ne kakulaba bw'olina akabina akanene ate nga kakaluba. Akakazi ak'oku mizigo munnange tebumala nsonga buli budde buba bwagala kubeera mu nsonga. Bubeera ng'ebikere babirinnya lwa musana ne bulinda enkuba n'etonnya ne bulyoka buwoowoola. Kakati ne musajja mukulu ono bwana Katikkiro afuuse ng'obukyala bw'oku mizigo. Agaanye okumala ensonga buli budde ayagala kubeera mu nsonga. Wekyetaagisa ne wekiteetaagisa awulira ayagala kulwana ntalo. Kyannaku nnyo nti eyasobya ate yasinga okubeera omunyiivu ennyo. Eyo entebe mw'otudde ebeeramu ebisoomooza. Gwe bw'oba olowooza ogenda giyitiramu kaweweevu ekyapaana. Abakulembeze bafuna ebibasoomooza era buli lunaku bafuna ebibasoomooza. Era ekibapuula abakulembeze ab'ensonga kwe kuyita mu bisoomooza na kwakulaga ensi butya bakwasaganya ebisoomooza so si butya bwe banyumirwa entebe. Naye gwe akaseera k'otuuse ng'otuuse mu bisoomooza ng'ate ebisoomooza byangu nnyo byakusolovinga. Mwana wattu olaga wanyiiga nnyo era wanyiigira bw'okulembera ne weebuuza ddala obeera okyali mukulembeze. Omuntu atakwatagana ne baakulembera munnange kaba kabonero akalaga nti baayawukana era baalemagana abeera alina okubaviira. Obudde bw'omala mu kwererejja, obudde bw'omala mu kulwana entalo nga ne bw'ogenda ku mukono ne bw'oba oyise lukuŋŋaana lwa bannamawulire obeera mu kulwana ntalo. Sooka otereezeemu ebyo ebyasoba ebyatuleeta okukyankalana. Obudde obwo bw'okozesa okulwanyisa entalo bwe budde bwenjagala okozese okutereeza ebyo ebyatukyankalanya, ebyo ebyatuleetera okusowagana. Enno nandirowoozezza nti oyo ye mukulembeze omutuufu asobola okuhandolinga ebimusoomooza oba ebisoomooza obukulembeze bwe. Omukulembeze omutuufu nga bwe tugamba nti General Idi Amin Dada yali mukulembeze mutuufu. Abazungu we baamumma obuyambi ng'ekonomi eri wansi ate ng'agobya abayindi yatulaga nti asobola okutuyisa mu kaseera k'okusoomoozebwa oba yatulaga nti asobola okuyita mu bimusoomooza. Teyadda mu kwekwasa ebya nnayina akabina, teyadda mu kwekwasa muntu n'omu kubanga yamanya ekyo kye kiriwo naye tukiyiseemu tutya. Ng'era ow'ekitiibwa Katikkiro Injinia JB Walusimbi Katikkiro akyasinze okusoomoozebwa yafuna ebisoomooza to the extent nti ku mulembe gwe omuganda we yeeyiira ku nguudo ne balaga olutalo wakati waabwe ne gavumenti eya wakati naye yatulaga nti asobola okuyita mu bisoomooza n'okutuyisa mu bisoomooza. Gwe oba tonnatuuka kuyita mu bisoomooza na kuyisa bantu mu bisoomooza kitegeeza oli mu kifo kikyamu toli mukulembeze. Kaakati wuuyo otandise kuloma. Simanyi lwaki agenda mu kkanisa omulenzi oyo ng'alina ettima eriteetaagisa n'omuntu omukulu alwanyisa ennyo omwana gw'asinga afuuka ekitagasa bwana Katikkiro nkiddamu. N'omuntu omukulu ali mu myaka gizaala ono gw'alwanyisa bw'asukka ennyo afuuka ekitagasa bwana Katikkiro otandise okufuuka ekitagasa lwa kuyombanga bakazi. Otandise okufuuka atakyajjansa atakyaddibwako hadithi lwa kuyombanga bakazi. Beera musajja ate so omusajja owa bulijjo naye omusajja atudde mu kifo eky'obukulembeze. Namba 2 w'Obwakabaka obukyasinza amaanyi mu East Africa munnanga awulya tayagala kusanga bimusoomooza. Alaba nga omuntu yenna ne bw'amukwestioninga ekibuuzo kyonna yeetaaga kukuba nnyondo ku mutwe kumuttirawo. Waliwo ne bennawulidde nga bagamba nti wali obasindikidde ab'amasasi babasaanyeewo. Obwo si bwe bukulembeze bwana Katikkiro. Obukulembeze busukkako w'otudde. Obukulembeze busukka ku muggo ogwo gw'okutte ogwaddamula. Ng'era bw'onaagamba nti obwa mmeeya tebweyolekera mu njegere. Obukulembeze bw'obwa mmeeya busukka ku njegere. Kakati n'obukulembeze bw'obwa Katikkiro busukka ku muggo gwaddamula. Lekeraawo okuyomba ng'abakazi. Kakati essaawa eno weefudde Katonda oba omupatiri alina okulaga abakkirizibwa okusembera n'abatalina kusembera. Ettima ly'alina yalibadde yeetuulira awaka n'ataddayo
kusaba naye buli sabbaato yasooka mu kkanisa oba yasooka mu ekereziya okulaga ennyo bw'ayagala Katonda kyokka nga ku ttima ennyingi kwatudde mukwano. Ani yakugamba nti ab'ettima tebakkirizibwa kusembera? Nga n'omuntu alina gwe yatemudde enkyagenda n'asembera, nga naawe alina ebya Buganda by'otunze ng'olina n'abantu b'osendedde ku ttaka okeera ku makya n'osembera, nga naawe yagamba abantu b'okulembera nti kike mukyabanja gavumenti oluvannyuma lw'emyaka egikunukkiriza mwana obaako w'osembera, nga naawe aguze abantu ebyapa eby'empewo mu bukyapa mu ngalo obaako awantu w'osembera. Mbuulira ow'ettima ono gw'oyogerako Kyagulanyi ye takkirizibwa kusembera. Why? Ow'ettima ono gw'oyogerako Kyagulanyi yo Bayibuli yakiwandiika wakakati nga ggwe omukenkufu gwe tulina mu nnamateeka omutendeke asomye ebitabo eby'amaanyi ennyo ng'ate mwe muli ne Bayibuli, kubanga looya yenna alina okubaako ekitabo ekitukuvu ky'ategeera obudinda gwate agenda kukozesa ki okulayiza kirayant we nti oba by'oyogera mazima. Ate akyale looya asobola okukyenca ng'ate ye mulamuzi, kitegeeza alina okubaako gundi ya Bayibuli z'amanyaamu, kubanga kooti etambulira nnyo ku ddiini ng'amadiini ye mulamuzi owa waggulu. Kakati nga ggwe musajja mu nnamateeka omutendeke gwe nkakasa ategeera obulungi Bayibuli era yagikenkuka, mbuulira lunyiriri ky'olwo olugaana ab'ettima okusembera. Era mbuulira kipimo ki ky'okozesa ssebo ow'ekitiibwa ennyo okupima nti gundi wa ttima tagwanidde kusembera. Ettima ly'omuntu olipimira ku ki? Oba obuvunaanyizibwa bw'omuntu lyoyita ettima. Yes, Kyagulanyi asobola okubeera n'ettima naye ate ebisudde Uganda kisa kya Museveni. By the way, waliwo abantu kye babadde batamanyi, mu bimu ku bisudde Uganda kisa kya Museveni. Lunaku lumu mu COVID-19 ono omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu sinakindi nga yagitwalira ddala, kubanga Museveni ye musajja asobola okuteekawo ng'ovangulu n'agugamba Ruth Aceng ye gwe minisita w'ebyobulamu, naye ng'akutaddeko oweewaabwe akukontrolinga nga bwe yafuula ono Gayani ono abadde IGP akawumuloocola naye n'amuteerako Muzeeyi Sabit nga ye Kamalabyonna. Muzeeyi Museveni mu COVID-19 alina obutanda bwe yali agambye ddala tulina okugula nga ne ssente zifulumye. Bwe yadde okwogera n'amubuuza obutanda abuguze nti Muzeeyi mbadde nguzeeko weebuti, ne ndaba Museveni ng'awulidde obusungu, naye ekisa ekyo ekimulowoozesa nti ono mwana weeka kamuleke kye kisudde eggwanga mu ntata. Ono nabba ssente n'agamba naye nfunye ekisa twakula naye twabbanga naye ffene kamuleke. Ono n'abeeza abalwadde b'akafuba n'abamukenenya Jimuweezi n'agamba ate bannaye kinaalabika kitya abantu b'emmanga banaagamba nti yeki kamuleke. Ebisudde Uganda kisa kya Museveni kubeewaabwe. Kakati Bobi Wine tagenda kutambulira mu bigere bya Museveni, ate gwe tuli mu kulwanyisa. Omwana ne bw'aba wa kitaawo na nnyoko bwe kiba kikwetaagisa okumuwaayo okulaba nga kye kinaatereeza ekika naye kennyini ng'omuntu olina okumuwaayo mu mikono gy'ab'obuyinza. Manyi ekiyisa His Excellency Bobi Wine ow'ettima lwa nsonga nti Mpuuga yamulabisa ng'alidde ssente y'omuwi w'omusolo era n'amulaga abantu nti bannange wadde ono muganda waffe naye aliko enguzi gy'agaanye okuzzaayo ng'ate twayagadde tubimalire munda zeeyo ssente y'omuwi w'omusolo naye agaanye. Kakati ow'ekitiibwa Katikkiro ekyo kyatuumye ettima, alina ettima eritagambika, tayagaliza muntu yenna kulya. Lino eggwanga si mujaaja nti ajja yanogako n'agenda n'anywera ku caayi, nedda. Lino eggwanga si muwogo nti ajja yasimako n'agenda n'anywera ku caayi, nedda. Eggwanga lisukkako kubeera ebikoola bya jaaja. Eggwanga lisukkako ku kubeera okikolo kya muwogo nti asanga yajja n'asimako n'agenda n'anywera ku caayi. Eggwanga nga bw'okwata ow'emmanga bw'olina okukwata Omuganda, nga bw'olina okukwata Omusoga, bw'olina okukwata Omukakwa, nga bw'okwata Omuteeso, bw'okwata Omutoolo, nga bw'okwata Omuluulu, bw'okwata Omukonjo. Ekisudde eggwanga lino emabega kuziba ku liiso, ekintu n'okiraba naye n'obanga atakirabye. Eggwanga tetuyinza kulyopaleetinga nga Busiraamu nti bw'olaba ekyesittaza kikuweko limu eryo erisoose okukiraba liveeyo mangu, teriddamu kutunulayo. Eggwanga teryopaleetingibwa nga Busiraamu.
ti omuvubuka bw'osanga omukazi nga wasiibye oba omusajja yenna bw'osanga omukazi ey'ebitiggula ng'ayambadde bubi tokkirizibwa kulaba bwereere bwe era bw'omukubako eriiso erisooka ebeere warning nti jjayo mangu tozzaayo lyakubiri nedda eno bwe tulaba omubbi tumuteekako eriiso eryenkaliriza ate ne tumeekinga sure nti n'abalala bamulabye bwe kibanga ekyo kyekituyitisa ab'ettima ogw'omusango ne bwe tuli bamuggulu tetwetaaga looya tujja kuguwoza nga n'okusitama tusitamye era bwe tupanga teweetabanga mu mmisa oba mu dduwa tusabiranga kubanga tubadde battima nnyo tetubadde ba buvunaanyizibwa kimala tetubadde bantu balamu kimala nga lwaki weetaba mu kutusabira tuleke twokyebwe kuli ettima lyaffe era tobeeranga looya mu nfa yaffe kubanga bw'ogenda mu mmisa esomera Kyagulanyi kaŋŋamba abeera afudde obeera ofuuse looya we togendanga mu mmisa ye kubanga abadde mwonoonefu abadde mwana wa ttima lwakuba simanyi oba ggwe ekisa kyo kye kyakutuma okusenda ab'ekabo nti kabaka agambye ayagala ttakali ekisa kyo munnange ekisa kyo kye kyakuweesa abantu ebyapa eby'empewo nga bijjudde mu lutobazi ne manejja n'ebasendawo n'obuyumba bwabwe kyokka ng'ekyapa kitegeeza okkalidde otebenkedde mpaawo muntu yenna ali kusenda wano naye wonna we wagaba ebyapa abantu babasenzeewo abantu babasenze ku ttaka lya Ssaabasajja mbu kabaka nga ggwe ku oda zo muve ku ttaka lya kabaka agadikozesa naye nga bukyanga bamuka ettaka eryo liriko bibaati tewali kigenda mu maaso abaana ba Buganda bali mu kubunga abaana ba Buganda bali mu kubonaabona abaana ba Buganda tebalina wakusula gwowe ekisa ekingi bwe kibanga ekisa kitegeeza ekyo wallahi ng'ekisa kitegeeza nga mayiga y'ekyokulabirako ng'ekyekisa ekingi nze ndi wa ttima era sijja ku associatinga n'abantu bakisa kubanga ekisa kikutunuza ku kintu ekikyamu n'ozibiriza buzibiriza n'obeera nga atakirabye kakati ekirangiza Kyagulanyi ono ettima lwa nsonga nti abakulu abo baayinanga omunyago buli munyago Mpuuga gwabba ng'ayinako gwatwalira nga n'ekikyasembyeyo Mpuuga bwe yagenda ewa Museveni ne banne yamugamba Katikkiro atudde ne Bobi Wine nakkiriziganya okujjamu era n'agamba mukompasetingi n'obukadde bwa $10 ne bagabana kakati Kyagulanyi ono okuva lwe yabalemesa omulyo gwabwe lyafuuka ettima gwafuuka omusango twafuuka abatali baana ba Buganda twafuuka abatali ba mpisa ne weebuza bwe Obuganda bwatandika dde okukulira ababbi nga n'omuyembe omwana wayinanga okugusaba tolaba nti omuyembe ebiseera ebisinga gwabanga gukyemeza tegukoolerwa tegulimirwa nga naye guba mu nsiko guzika naye ng'ate ewaffe mu Buganda omwana twamugamba nga togendanga mu nnimiro z'abantu osookanga kusaba era abaana abamu baabatiisatiisanga we balaba ekibanja omuli ebyokulya ebingi nga bagamba ekyo ekibanja mulimu emisoto era bw'ogendamu nga tosabye munnange giyinza okukwezinga n'ekkuba erikujjayo ne likubula ekyo kyonna twateekanga fiya mu baana okubayigiriza obutabeera bangalo mpanvu obutabeera nga batozi kisusse naye Oweekitiibwa Katikkiro yazze n'agamba nti oyo yenna alwanyisa obubbi e Buganda abeera wa ttima kakati ng'ate waliwo bano abatuzannyamu obuzannyo bakazannyirizi bwe bazannya obuzannyo bayithayo bakazannyiriza ekintu ekyo mu kikomi bwe bazannya omutoolo mbu yeffala ayi bwojo wanje wali ontwalira mmeka buno butto muyiwe njagalako kidomola bo baba bazannya nga baffala n'abasoga babazannya mbu nga basiisi ba capati ab'engulu babazannya nga basikaali fe Abaganda batuzannya nga ababbi kakati Oweekitiibwa Katikkiro wakati nga Abaganda tuzannyibwa nga ababbi Omuganda tebamuteresa kiraamo Omuganda tebamuteresa ssente Omuganda tebamukuumisa mukyala Omuganda tebakola naye eddiiro wakati nga byonna bitwogerwako Oweekitiibwa Katikkiro azze n'agamba alwanyisa ababbi nti oli wa ttima mu bupunza alinga ekkaatiriza kiri ekitwogerwako ng'Abaganda ababbi bali bankwe si beesigwa era si beesimbu bwana Katikkiro dda ku mirimu gyo gwe twakuvaako dda ensonga ekyaliwo mpozi ey'omuzinzi ye ya Ssaabasajja Kabaka eyo tetugenda givaako era eyo ekyakugulumbya
naye kubikwatagana ne bampuuga kola mirimu gy'olya mmereyo tuveeko ensonga twagimala dda twagijja mu ddiiro ensi yonna yasobola okukiraba nti obwakabaka mwe tuva oba alikungiriza abantu obutabeera babbi oba alitendereza abantu okubeera n'empisa z'omu bantu empisa z'omu bantu mulimu n'obutabeera namagalo mawanvu bwe bukwesa omubbi ng'onaakubidde omubbi enduulu afuuse mulabe wa Buganda era bamulangiridde bwe toyina mpisa bw'ojja n'oyogera ku mpuuga ne zireeta bakiyimba ne zireeta bapookino mu Buganda n'omanyiriramu omuntu sawa ekitiibwa kabaka ye lwaki mumuswaza lwaki mumukkakkanya to that extent nti yayola birerya nze nno ndaba ate bwana Katikkiro kyekiseera kaakati bano be mugamba be mwateekateeka mubateekereteekere neewo bateeka mubajje nga mu mpya z'abantu kubanga bayonoona mu mpya z'abantu mubakolere ekibiina kyabwe babeere n'olujja olwabwe nemmwe newewaana muteekateeka be muteekateeka mubasindika mu bibiina by'abantu nga badibaga kye bamala okudibaga nga bakomawo ewaka nga mubalwikuluutinga ewalala kye bamala okudibaga nga otegeera mubakolere ekibiina kyabwe then tubatende nga bwe muli abatesitesi abalungi mmwe muteekerateekera baani muteekerateekera balala kutwala bano ate nga be muteekerateekera bano be muteeseteese baba baagala eva basaanyaawo baba baagala eva buli lunaku kubayuzayuza baba baagala kubalumaaluma kakati okwewala okutyoboola abateeketeeke bammwe bwe muba mubateekateeka mubateekereteekere neewo bateeka bave mu bibiina by'abantu okugenda nga bawunyera ng'embwa beyawunya mu bigere okuwunyera si kubi azirongaazi otudde n'otebenkerera n'okkalirawo woowunyeredde n'amateeka g'osanzeewo n'ogawaako ku kitiibwa naye bwe bava eri Buganda beeteeseteese ne mubafunire mubateeka Buganda ngazi mubafunire we mubateeka abateeketeeke era we basangibwa era abantu we basobola okubalabirako nga bo abateeketeeke naye abateeketeeke tebazimba abateeketeeke bwe bajja okusulako ewuwo baagala kukukiza ntannama ekyo tekigenda kusoboka naye nga bwana Katikkiro weebala ekisa ekingi taata kyolina tusiima nnyo emunange ekisa kyo kyekyakutuma ogende osende abantu ekabowa mbu Ssaabasajja Kabaka asiimye ettaka lyalyagala ekisa kyo taate kyekitirika nga Kadoma kyekyakugabisa ebyapa ebyempewo baaba nkutumidde munnange ow'ekisa ekingi era balireeta ebirabo ebyekisa ekingi ng'ebyo nabyo bitwala ekisa kye ekingi y'ensonga lwaki ssente ze wasonda mu ttaffaali wazikolamu essomero mu kikajjo ku lw'ennakawuka kyali kisa ekisa kye ekingi y'ensonga lwaki ntakke mwamugoba ku kakiiko k'ettoffaali lwa nsonga nti ye yali akyali mu kali ak'omutima gwa Buganda ogutafa nga ye omuwanika omutupu nga ssente azituusa butereevu ewa Ssaabasajja Kabaka ne mugoba ku ttoffaali kyali kisa kyo munnange bwana Katikkiro ekisa kyo kyekyakuleetera okuba nga ssente z'ettoffaali zonna wazikola mu BBS Ssaabasajja Kabaka ne mumuwaako 5% ng'ate ensi mugirimba nti TV eyo ya Buganda era ya Ssaabasajja Kabaka kyali kisa kyo baaba ntukweyanziza ekisa kyo munnange oyina ekisa ekitiirikanga omubisi gw'enjuki oyina ekisa ekitiirikanga omubisi gwa Kadoma era kyekisa kyekimu ekikutuma ewa Museveni ojjeyo ssente ojja oyogera ebitajjansa ku Baganda ababanja ebyabwe abapiira mu lutabaalo nga ne bw'omuwayo miliyoni 10 asobola okukyusa obulamu oba abatabaazi abalemalya mu lutabaalo oba abalwanyi bonna ne bw'omuwayo miliyoni 10 asobola okutandikirako obulamu naye munnange gwe n'ogenda ataalima atattiza ataasambula ataasiga ataafumbye nojjayo obukadde 4 nojja n'okuvuma bano n'obakuba ebibajjagalo nti munnange mugende mukole ebirala emyaka mingi tetugenda kubeera ku kimu mbu twalina olutalo mugende mukole ebirala emyaka munna ekyali kisa kyo weebale munnange bwana Mayiga weebale kubeera n'ekisa ekitiirikanga omubisi gw'enjuki oba ogwa Kadoma naye nga nkubuulira ekintu kimu okyayogera nnyo okyanyiiga nnyo kubanga ye Kyagulanyi kwolwo yali asimbula busimbuzi nze yeekolera itongo